naddala wano mu Buganda y'empisa ya wano kwaniriza buli omu. So temuwuliriza omuntu yenna yenna abaleetera ebiboozi eby'okusosola mu mawanga y'abeera omusosoze namba 1. naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Grupu ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Yimwe mwikaruka egura. Oye. Galo kutegeza bajjeno ba Museveni. Omuwa muri redo kwanganga kufe bajjeno ba government y'abantu. Namwe mwesirezi kube kijja kinene. Yagala kumukwata. ADF, LRA, they were originally from Uganda. Tugezaako okuwayawaya mukona bweyeza sama Uganda muna mwedala okubanga ngenda kutusako programu nako lwaliro ndi Makindye tulina Haj waffe wono Makindye okubanga tugenda kuba tuwaya mukona ye Haj Mulyanyama oba Haj Ali. So osomo ita tunachagala okumuyita onako lwaliro ngo tulina ye ku programu tusaba Haj tuyanjulire ate tutandike programu. Alhamdulillah yebaza Katonda obuyinza osobola okusinga n'etiimu yaffe okutuuka amanyi ensonga eziri mu ggwanga. Amanyanze Haj Mulyanyama era nga ali meeya ku kaadi ya MUP kitegeeza ali mukulembeze mu kibiina kya MUP ate era okuwa bannakampala bannayuganda bannakindye bannamakindye bakama bange babanyi ekitiibwa nze ndi mupakasi waabwe bampa mulimu era ndi mupakasi waabwe kyokulaba nga nkola emisana n'ekiro okulaba nga omusala gwabwe gwe bansasulira bagulaba nga gulina accountability okukola returns. So wetuliwo Makindye n'ettiimu yaffe nagala mukiraba. Okay, tuyanzizza nnyo Haji, tuyanze omukisa gwotuwadde okubanga tukukyaziza olwaliro tubenga twogera ku nsonga ezimu naddala ezo ezigenda maaso. Akameramani wange ngenda okusaba okusembezemuko katono nnyo abantu basobole okuba nga balaba Haji n'okuba betugenda okwogera nga babewulira bulungi nnyo. Haji, bintu bingi nnyo ebiri mu kugenda mu maaso mu ggwanga. Mu kusookera ddala agenda kusaba oyogere ku kya Parliament okuba nti ababaka ab'oludda oluvuganya abeekandaga ne bafuluma mu kisenge ewateesebwa mu Parliament nga balaga obutali bumativu naddala okutyoboola eddembe ly'abantu okugenda mu maaso n'okuwambibwa kw'abantu buli lukya. So Haji, tukusaba nawe oyongereko eddoboozi ku babaka ba Parliament naddala ab'oludda oluvuganya abafuluma mu Parliament. Esooka njagala okwebaza ababaka ba Parliament bakola ekintu ekyo kubanga kiba kyakwewaayo. Wayinza okusalira obutadda mu Parliament, oyinza okusalibwako omusaala, oyinza oluusi n'ekifaananyi oluusi abantu okugamba nti omubaka teyeyalisiza bwatyo, naye ensonga gye baaviirayo y'ensonga enkulu era nga basanyukira nnyo kubanga olwaliro ebyobufuzi bubiri abantu bagaanye okukola ekintu ekirabisa nakyemalira wabula tukola ebyo ebitukuumira ebifo byaffe. Oba okitegeera nsobola Mulyanyama okukola ekyebyobufuzi era abalonzi nekibanyumira naye nga tekirabisa nakyemalira era nga tekirabisa structure za mwami Museveni nti nvundu okugeza olwaliro waliwo ba politician oli nga asalawo okuyombana nabbanja asalawo okuyombana kyofu era ng'osanga abantu nga babyogerako nga tekirinaawo wekikwataganira ku nkyukakyuka nakulabisa nagundi. So kati ekyo kikulu nnyo kye baakola okulabisa institution ya Parliament ensonga enkulu nga zizze Kimanyamatama baleetawo obusonga obutonotono ate ne sipiika n'agendera kwako. Ensonga enkulu eyali eyanjuddwa Honorable Mulima Mayoni okulaba nga tukigendako oba n'eyali eyogeddwa leader of opposition Honorable Mpuuga esigala mu ddiiro mu Kinyamatama n'akulosinga ng'agamba nti abakyala batukoze eki ekitiibwa kyaffe naye nga bwe basitula abakyala ne babambula ababaka ba Parliament bajoyi baagala teyavaayo n'agamba lwaki abakyala mubakasuka n'empale ez'omunda ne zirabika kubanga kyekyali ekikulu. So katwagala tutuule eddembe ly'obuntu lisinga kulabikira mu bakyala mu bigambo zaake byayogera oba mu bikolwa nga bakasuka abakyala abatembeeyi abakyala abatembeeyi babakasuka eddembe ly'abaana likotrwa Olivia abakyali mu makomera eddembe ly'abakyala myaka 3
talina musango abaana be babonaabona kinyamatama tavangayo n'agamba parliament tebannange mukyala munnaffe gwe bakwata myaka 3 ne bamutwala mu kkooti y'amagye eddembe lye omwana we anaakula atya nga talina nnyina ekyo tavangayo. So enjawulo ya bino byenjagala okunnyonnyola bannayuganda ebyobufuzi byange ebiseera ebisinga ne bannange bannumba nti tudaivatinze nnyo ground oba omuntu wa bulijjo nze nenyomba na kyofa nenyomba nabbanja ekyo Kyagulanyi kyatugamba mwoba onaasuula gavumenti eno nabbanja is nothing era ye baamututega kukola komedi ffe tuli basambi ba mupiira oba nasamba omupiira oba ndi mulabi wa bikondo oba nabigezaako waliwo omuzanyi gwe mugamba nti oyo singa bamuwa red card era kyapeninganga nyo ebuwarabu nga bwemugenda ebuwarabu omuzanyi gwe beeraliikirira reefu amuweerawo yero okumuwoninga oluddako abalwedi. Kati gavumenti eno nabbanja is nothing, vice president is nothing. Ffenna tumanyi abakutte omupiira Museveni mutabani we nasali musale lwaki tubadojinga tulina kubuzaabuza bantu ebyo byonna bye mulaba oli n'ayomba ne nabbanja n'ayomba ne Moses Ali abo si bantu. Omupiira gulina Jim Muhesi, gulina David Muhoozi, gulina Kanyerugaba, gulina Sale, gulina Museveni. Kugamba abantu bali focusinze kwabo. Abantu bali focusinze kwabo. Ekyo ekiba tetufocusinze kwabyo ekisuula nakyemalira si bye bino ensenene zaganyogwa simanyi ebyamabaati ebyo biggwa simanyi amabira agobagata. Tulina kufocusinga bbola bya mirimu bavubuka, tulina kufocusinga obusosoze mu ngabana y'emirimu kubanga obusosoze tebuli mu Kyagulanyi ebigambo byayogera Luweero ebyo bigambo bugambo naye ani ayina ebikolwa ebisosola mu bawanga mu mirimu obusobosoze manya okunasana nakyemalira tulina nakyemalira tebamukwata ku nsonga nnyingi oba n'ensonga ezi enkyukakyuka gyonna gye zibadde ezo ze mugamba nti abantu batiitiizi nedda kubanga Museveni kye yasooka okukola yajjawo ebintu ebitugatta yajjawo cooperatives najjawo amayumba ga gavumenti. Kati buli muntu akeera kukola kunoonya kike kati ky'olina okukola kwe kufokasinga ku bbula ly'emirimu bavubuka kubanga abatasomye n'abasomye bulina kubatikira abaana balagawa talina kyayinza kisalira. Tosobola kugamba muntu nti bw'oteeba ggoolo ey'omutwe ngenda kwongera layisinsi wagiteeba. Kati ebbula ly'emirimu ery'abavubuka eryo limala okutwala Museveni naye kakati ffe tugenda tubeera ku bintu oluusi kyajawukanamu n'ababaka ba parliament. Kati ng'ensonga za Kinyamatama zaali ziggwerawo mu parliament newankubadde baakola keyakurosinga n'alumba bwe mwali mumwambulira n'abeera nga luno oluyimba lw'abasudde ekyali mu ssabo kati n'alyoka amanya nti obudde bugayigaye gwe walaba omubanda bwe yali akyali mu parliament yafuluma taikondo yazikubira abo be walaba baleetera omubanda ntegeeza principles emanyi muyita mubanda wetubeene waffe katwe president wange baali bakomando abatendekebwa mu nsi ez'enjawulo abo abamulumbe 15 ng'aliomu bakomando nga walabye abamukutte ku kisaawe bakwata bwe bati ne baba bakutenda kino bayinza kikyusa abo walabye bamukutte bakomando omuzannyo gwe kye bakoze statement ngisanyuke kakati tugenda kukyusa mu nkuba nze ni muzannyo wa mupiira gwe twasambira nga waliwo 442 kati bagitta basamba 352 oba 35 oba 361 either okupakinga amakati n'olumbisa omu oba okulumbisa ababiri naye tekyaliyo nsi esambisa badifenda bana nti 5 aba 5 ekyokubiri eyo ndese olulimi lwa mupiira ennaku zino tebakyagula kipa nti kipa golo kipa ne kipa naye muzannyi era ebimu ebyaleesa Onana kuba paasi nti Onana asobola okuba paasi negwa ku muntu n'agenda n'ateera okitegeera nti Degeya ye kipa. Kakati olwaleero buli ali mu parliament kubanga Honorable Mpuuga akoze diplomatic approach ku bantu bano n'alowooza nti bajja kutegeera naye abantu ba NRM balinganga mulwadde w'enjovu omumanyi okimanyi lwaki alina amagwa mangi nafusi ziba zaafa ne walinnya takyawulira okitegeera kati biba NRM approach Mpuuga gy'abadde akola nnungi kakati tetugenda okukola omupiira be balina red card be basambisa sukulu ekisaawe kyabwe kakati nze mpawo be bali firi kati Mpuuga omanyi simanyi oba omanyi namagoma ku kisaawe ekya Umeya ekisaawe kyabwe ekirigwe kigenda somera primary okuva mu P5 kakati nze nasambanga 7 nga mbeera eno wansi
era bwe gwakyukanga nga nzira mu 11 kubanga kuba gukulukuta tosobola kubeera eri waggulu ekisabo kye namagongo kimanyi yumeeya akati approach gye balina okukyusaamu bagenda kugatta omanyi oba simanyi abalabi baffe banangoberera ndi mulabi wa firimu waliwo Jackie Chan wateekamu snake style n'ateekamu drunkard oli musiraamu nange ndi musiraamu kati omulabe n'atagira kakati mpuuga waba aliidinga ye nga lead of opposition akole side bw'amala okusabumiitinga ng'akolera Kayemba Solo akwata kutu Kayemba Solo n'amanya kati teke mu parliament bateekamu kati sign kuba kati ebigambo bizo kuba bigambo ye wamala okusabumiitinga I'm advise them mu parliament mulina okuba mu kuteke baba banning emyezi mukaaga baba banning emyezi mukaaga naye nga muli mu kuteke kubanga approach agikozesezza yeetoolodde eggwanga lyonna najja n'abagamba amalwaliro bwe gafaanana nalaba nga ndaba ku bintu bye byayogera nagamba alina eddwaliro gye yagenda nga ne generator ayalina ekisumuluzo bamugoba dda recently Haj wano ekawempa abana bafire kawempa bagamba nti adda ku eddwaliro lya stand gundi generator ya stand by tebaddewo ensonga lwaki nti amasannyalaze gagenda abaana ne bafuna ndowooza okiraba kati ebyo byonna kinyamatama tabiraba ne gurupu bo beefudde nti okuwagira Museveni bo bali mu nsi ndala naye ng'abantu beewaabwe Lwengo bali mu mbeera ng'abantu beewaffe Katwe ekamwokya ekabalagala mu Kisenyi ffenna omuntu yeki era ayina mwannyina ajja omulaba kubanga wadde akiikirira Lwengo naye asula muno mu Makingi oba Kabalagala oba wa ajja omulaba asanga ensonga y'emu so kati paaliyamenti yaffe tukizudde nti egenzeeko okulaba eddwaliro wano Erubowa ne babaganda ekoze ripooti nyingi ne bazigaana wano Honorable Ssenyonyi yakola ripooti ennungi ku airline bagisula mu kasera na gundi Segona ne bakola ripooti ne Kantutu ya Bank of Uganda Eruwa that's why nze sikiriza mu ebyo by the way nze ne mu kitongole bano ababeera ku Sitewolo nga bakola katemba sinaleeta abachina atikyaguli with that nze kubanga amateeka ge mmanyi okujjawo nga Kyagulanyi ngenda kugondera amateeka nga Kyagulanyi ye president nze amateeka owa traffic gwe njagala wanyimiriza nanga amateeka ku waipa mba manyi tezikola naye amateeka ge Uganda woziza nabbubi gakwata buwuka bunafuuka so bo kye balowooza obwongo bwabwe tebukyafuuka sinzeeko kituufu naye nze nkugambe nti kati tukyuse system teri kufuluma nze Mulyanyama teri kufuluma balina advantage ati tetiwaliiwo tteeka nti bwe mufuluma bali tebagenda mu maaso parliament number kayiika buyisi kati nze nkubuulira bwe nasambanga omupiira nazinganga dayale bwe temuzisanzeewo naye nga bwe ngamba nti penalty mutuwe penalty mugaana nga ngiteeka mu nkwawa kaggwamu okufuluma kirungi era saagala bankootinge bubi naye bagenda mu maaso kubanga ono kyayagala yansigale nga ateese ekivambu era talina nsonyi waliwo omuntu nga takyaswaza aswaza buswaza tekibagaana era bwe bafuluma lipooti ezagenda mu maaso kyolina okukola kaggwewo okitegedde tetuva mu parliament kati twakoze ekyo that is good mbeebaza era mbakubira mu ngalo kati oguddako kinyamatama n'akulosinga wali nga ajja mu opposition ekyokusooka nno kankubuulira balina ababaka bangi naye bonna bali mu evening hours okimanyi tekukyali kasobola kugoba mbanda bakaddi ffe tuyina bato bali mu morning hours abanene nnyo bali mu afternoon nga Mulyanyama kati ongamba otya nti abantu 50 tetukuba ebiri ebirala ne babyegaanye naye n'ebiri ebirala nabo bamu bajoyina abantu 5 omusajja omu akuba abantu ku ekidala mu kyalo ekyo embaga neggwawo katusobola kuŋŋamba nti solo akuba 6 zaake ayagala 4 babagabane kakati teeka wano we tuba tudde mu parliament tugenda kukyusa entuula namboozi owakadde atagenda kusobeera ku front tugenda ku deployinga eno teekayo ono ow'emawokota kiyaga wali solo wanina abaana beneesiga nga siba kamera bo bemmanyi nti ndudde nabo nebakubatte tebaali bannabyabufuzi okitegeera kati deployinge nabe ono matovu nabaani kati mpuuga kyalina okusetinga kati tetumanya nti tuyina kyetuyita
mutwaza mangompire yo system ya futano ya yesikamu katono ya wala skimani songa ate waliyo kipo balwa kikwerimba mutano ya skimani so kakati eri system egenda okwongera okulabisa parliament kubanga zikatika mbuze parliament okutula emyaka 3 mbulira ekintu kimwe kigese emyaka 3 kubanja bana mbulira ekintu kimwe kakati ngasa okay so kakati okujiyiwa ekizimbe nekikwata fire kyekisinga ko SFC ne bagideploying ngabwe kyali mu 2018 kubanga kati tuleta kata gundi expendable party 5 years kati parliament erina okufuna party 5 walaba ko Rocky 1 Rocky Balboa Rocky ezo tezino kubera mu parliament olimi lwaffe lwekatwe okay omulungi akyatugoberera ku mekoto amigata abantu edobozi tugenda kwongera okulitereza mu nembalama muri banji nyumba saba era gino emekoto joliko ze TV za Struggle botuka mu sharing of sharings tuline meya wemakendye Haji Mulyanyama tuli mukubanga tutangaza kubigenda maso ate mu gwanga program bajeta NUP leader Haji gatukyali mukole mubanga tukyagobera line eyo yemwe eyedembe ly'obuntu omukyala akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka human rights omukyala wangadi yavaayo naggala fayiro ezisinga n'agamba nti abantu abo balimba bali tebaliiyo abalala bafuluma abalala babapaatiika NUP yabanoonya ne bapaatikawo nga tebaliiwo so yensonga lwaki yavaayo naggala fayiro Haji abantu bawambibwa everyday era abantu bakyawambibwa bakyagenda maaso n'okuwambibwa tulaba b'enganda everyday ku kitebe nga bajja kino kitegeeza ki Haji eri eddembe ly'obuntu mu Uganda nakyemalira kyasooka kutta system oba structure oba institution abo bonna abali mu bifo ebyo banoonya ssente kuweerera baana baabwe yabalonda nze nakiina kyensuubira nsaagala kulimba nze wakati nkugereze kwani waliwo omukazi gw'oyinza okukwana ankozesa olulimi olwo nga tosuubira mwana nga musajja mukazi serefu serefu ayinza okumala emyezi 9 nga alinda olubuto okujjako sindi mumbulireyo ng'okujjako onoonya ku basho tibakulabye naye kati waliwo ate gw'ogamba nti onajja kuzaalira kati sisuubirayo nze kufuna lipooti kuva wakiya pasoni wa human rights commission gyagenda ebanga efe bigano kubanga ekibiina kati ekirina enziro eri mu 7 ne bw'aba agenda kunywa amataga ne bamugamba nuupu amataga gamulema kufuna report gyensuubira nti eyinza okufevalinga ng'eyamba nuupu kyekiri kyenkugambye fenga ffe abanuupu kwe kukyusa system ey'okulowooza ne tulema kuba na Uganda nti w'oyomba ne Nabbanja okola byabufuzi w'oyomba ne Kyofa w'oyomba ne Moses Ali kubanga kati ebyobufuzi twabigabana buli omu alina gw'ayomba naye naye mwaba wansi ne muga Mulyanyama omuwulidde buli omu n'alinda kamera zino n'alinda NTV ey'akawungeezi gambuuzeeko agabuutikidde biki ebyo constitution mbanje constitution yange Mulyanyama mbanje nyweza nti ebintu ebisinga bye tukola 80% bintunywereza before 20% bye bigende okujjako nakyemali kati tubirekera omuntu ogwo nze kyovoolaba negatta ku Kyagulanyi nga tuli mu struggle gunda otera okundabala era nze ate nnyumirwa nnyo neŋŋenda oba kuziika Gomba oba Kabaale nga Kyagulanyi taliiko okusinga okubeerawo bwe tuti era juzi nayumbye n'abamu nemagana emmwe mubeera mutya ne tulema n'okutimbayo ebitooke 10 ku kkubo kubanga emmundu ze mulaba wano twagenda yonna gye twetoolola zaaliyo twava wano nze najoyininga luutu nga tugenda embalala naye nga tuli batono abasinga twabasanga mbalala batya luutu omukulembeze bagamba ekitatta muyima tekimalaako nteezo naye ekikuba ennyo okumubulayizinga njagala buli mukulembeze abe ng'alina abantu 5 mu muluka nze nkoye ekigambo kya kunga mu kuziika kunga Uganda kunga tuli mu kuziika abo ne tubeera ku mikutu gyaffe 15 kunga Uganda kunga tugende tukunge buli kyalo kibeereko abantu 5 omukulembeze atuuka okugamba nti kati nyingira Kampala tuyingire walaba ekyalo Kasese abantu batambula kilomita 17 mu mundu abantu basajja bali bwe bati emmotoka bazikuba ebifaananyi ffe tuli wano social media eri ku ffe eri ku Mulyanyama eri ku Mulyanyama eri ku Lwongo eri ku ki ekyokubiri nammwe munkola bubi ababeera ku live bwe tuba mu lutalo temwogera mbu bakakwata 10 batadde road block kubayita mwogera byaki
mwe mumalamu abantu amajja amaanyi mu lutalo omujaasi tasoma mawulire kati gwe buli wokola live nti ekiri ku luguudo lw'Entebbe tolina wooyita kati omuntu namugamba nti tugende mbaterezaamu bwe tuba tukola biri ebintu bya struggle abakulira mu ghetto tutwala magye gaffe mu lutalo olaba abantu bwe baffe Somalia bafa 2 bagamba 6 omusirikale omutagwamu ki kakati mmwe ensobi gye mukola mbaagala nnyo musooka ne mutulaga ekiri ku kkubo nti ekiri ku kkubo bataddeko zimmamba ani anaalinyayo era munampita nga mbasomesa how mwe mulina kufokasinga ku airport mulina kufokasinga ku airport nnyonyi kutuuka gye mba mutulaga tiimu ebeere South Africa nti asitudde naye wano bino ebiri wano olwaleero mbadde mpuliriza CBS yatandise okugamba ekisaawe ky'ewaggulu kukikoze eki kijjudde teraga bagendayo weeraga eraga baliri bibinja kati mwe mwatandika okwogera ne road broker ebadde eyo ya security etuuse wano ku prote ya hotel we bagitadde road broker ziri 10 muntu mwongera bakanga kyova olaba nti mu struggle nze nkubuulira nze walabageko mu Pretoria University mbizala ba president abaali batali mu politics mugyeko mawu nembidde kubanga bwe tuba tukola struggle okujjako nakyemalira tukozesa baamala jjuzu na mujiji na yasaluna buli woleeta abantu abasoma amawulire ne banarayizinga naye bano batutwalamu kubanga yona omuntu ayagala kanika motoka za defense ayagala mirimu gyammwe ayagala kuweerera mwana we ayagala kati oyo kyangu nnyo okukyusiza ensi teriyo nsi ekyuse n'abadiploma badiguli era teriyo omuntu ayinza kukulembera struggle nga wa diguli 2 abantu bangi bangamba nina diploma genda osome nagaana kubanga obwongo bwange abantu bangi bangamba abaloteriani tujoyininga ate we najoyininga abaloteriani natula ngaano wentudde obeera n'abalamuzi bakulu obeera n'aba chief justice obeera n'abo basimanya ab'obukiiko bwammwe boŋŋambye otandika naawe okubiraba nga byakiyaaye kazi obulamu obwo bwenjagala era bwenjagala okaddiiramu asirong as baŋŋambye nti okubeera minisita okubeera pulezidenti okubeera lord mayor okubeera meya baluwa ya S6 eyo kasite nzira mu nkwawa ebisigadde kubanze sikyanoonya mulimu nina kukola stroke kati stroke ogiteeka mu bantu ba wansi bonna abantu sibagambye temugenda kukola campaign kubanga mujja kunkootinga bubi campaign struggle eyawukana ne campaign zaffe ez'ebyobufuzi struggle bagiteeka mu magye betuyita baana bamuntu nsolo w'oku kyalo mbulirayo omukubi w'ebikonde ng'alina diguli oyinza okuba nediguli n'ogenda mu bikonde ng'osoma diguli omanyi okukuba omutwe guno Muhammad Ali yanywa nga tajanya akankana kakati bino olutalo lwe tulimu mbadde n'abaana bayubu kalule basadati baani baana babafukatyo bagundi ono gwe battira kawempe mukwano gwaffe zebula baana ba ghetto ffe tukyusa ensi era kyokulaba kati Museveni mwaconcentrate nze buli owa ghetto avaayo era twebaza Kyagulanyi okulemera ku nsonga ffe twabayi kubanga kati ng'oggyeko abantu okwesiba ku ghetto material ye Kyagulanyi ne Mulyanyama origin abasigadde bazewuzi kyokulaba nti Kyagulanyi alina ye author w'akatabo ka ghetto omusomi w'akatabo n'ayakawandiika ani asinga okukategeera kati ye muwandiisi wa ghetto wa politics gwe ne bw'onajja n'ofunayo ettutumu mu nnaku ezo togenda kukola Kyagulanyi kyeyakola woba oyagala okumanya nti Kyagulanyi yalina akatabo ka ghetto genda mu nnyimba zonna ze yayimba oyinza okuloza yazimbyeko genda omuntu ayayogera ku Jennifer ng'enseefa tugambire ku Jennifer nga naye lukwaga mulemi agamba bukaani era twala abaava ne baluweera koko ne Museveni nga lugenda genda ku nnyimba ze zonna zaali nga za muntu waki wawansi era Kyagulanyi mbayimbi bonna bwe nsitukira ayajjanga n'ayimbira basebagala nze kennyini Sebagala yantumako nga siri meya ndi muyambi wa Sebagala okusezibwa nengende wa chairman Nyanzi namunoonya zobo olyozi gabogera ku chairman Nyanzi mbewunya namunoonya netumusanga netumutwala waliwo by election yawe Rugazi nga waliwo SDP nenga opposition ali mu by election aseya
Kyagulanyi najja n'ayimba teyasawa wadde ekikumi wagira nga Mulyanyama ngenzo ojja kulaba kyamaanyi nyanzi nakati sibalabanga. Kati omuntu omuwandiisi w'akatabo kyofuna nti kati Museveni buli avaayo mu ghetto ne bamunoonya, buli avaayo omuyimbi ayitimuka ne bamunoonya nga balowooza nti ayinza okukola Kyagulanyi kyakola ekitasoboka. So kyetulina okukola bwe tuba nga tulina ekintu kyetulanze waliwo ebintu ajja kulagalayo intimidation. Omwana ayagala okujja mu nkere ajja asimba ebitooke mwe mutiisa ekiri ku kwinizibwe tolina woosala SFC eri ku luguudo ani ayinza okulumba okujja kuge musanzeeko SFC eyina tusangako tebakulimba mu byobufuzi we tuba tuteesa nga tuli abantu 10 10 lifuuka 7 7 ne gufuuka 4 2 ffe tubeera ne fayina twawukana tubagambye ebitooke kukwirizibwe ku ntebero tubeera bisimba ssaawa 6 ogw'ekiro mwenna ne mugenda n'abatwala information 6 SFC ejja ku 4 nze mba nabitaddewo dda ku 3 kati njagala amotoka z'amagye ziragibwe nga zijja ebitooke bye tusimbye zekyenjagala njagala bajje nga batugoba ku street so sinze kwa toyinza basangako ne bakukkiriza kati balina kukusangako kakati nze kyembasaba social media yonna nga mpita ku mukutu gyaffe gino zimanyi bangi mwe mulage Kyagulanyi temulaga ku roundabout kubanga buli wongamba nti ndi wano ku roundabout ekibuye badiployinze amagye agali wano njagala kati yeggwe olinyayo njagala twogera omwana gwe nagambye nti ffe tugenda kwaniriza Kyagulanyi nangamba meya teri mutawaana ate mutawaanaki kubanga wenera muga kamanda amagye ayina galaga nti ffe tukuba kati mwe mutukola obubi temuddamu kulaga wali road block mulage we tulina kubagana nabo nti ekiri ku kwinizibwe ate tolinda Mulyanyama kubanga nze Mulyanyama era ebyo ensobi gye bakola nawulidde abaana beekwasa abakulembeze nze banzinda kiro bansalako kiro kitegeeza sitwago ekomi nze mmanyiddwa naye omwana ono wa sitwago ava mu nkere nga teri amumanyi ajjanga mutunzi wa ndagala nze nali mpiseeku baadi buloyinga ekatwawe nga nkyali mu myaka giri nenzijanga mutunzi wanje eyo nentuka ku kisaawe ekatu tuli abavubuka nga 10 omu wa ndagala nze wanje eyo omulala alina bumasu naye nga nabigula ggulo limu netuka ku kisaawe ekatwawe wali amagye bagenda okwekanga nga nyamadde t-shirt za wokutuwaka twakulirawo okutuwaka ne besi bagenda era besi gye yanjagalanga nnyo kuva ku bino byebakola red card people's government oba ofuluma so n'olwekyo nze ngamba nnyo abantu nti omukulembeze MP ye bamufokasinga kuluba okuyingira ku kkubo MP omulimu gwe kumubrayizinga buli MP sooka ofuna abaana 8 mu constituent 8 okole seerozizo nti we tugambira nti kati tuyingira Kampala gwe tubeera nawo tulina kuzannya kye bayita badabada style omuyeekera waba akurosinga oluguudo akurosinga kyennyumanyuma gwe bwojja olowooza yazze eri era Museveni yabuzaabuzanga nnyo abanyanya andi akurosinga kyennyumanyuma kati gwe bwojja olaba ebigere akutte eri kumba ali eno nemba kuyigga gwe oli musiraamu nange nemusiraamu tetuyigga nyamangi nze tulinga kati nsolo ensolo nga muyigga wano awali akasiriikiro gye bateeka olutuula kati ne batandika ebyokuleekaana kati ensolo weba yeebase egenda okuwulira eri nga abaleekaana bava eri n'embwa ziboggola kati mbujinga bwayo eyingira wano kumbe eyingira mu luki awasirifu ate we wali olutuula egwa mu lutuula nga bafunika kati ffe tulina okuseeringa ddami gavumenti eyo nti tuli kawempe kumba ate mission egenda kuba makindi kati mwe kyemukola ate bwe musooka ewa makindi okitegedde soba MP mulekera awo badimaninga okuliidinga kubanga buli omu kati gwe njagala ombulire omanyi bafuuti soja gye basula naye ate buli MP gavumenti emanyi alinze buli wenva ewange mbeerako bodaboda nakati waliwo mbadde mpeta awandiko bwe n'abanva wanandiko kati nze olunzijjamu nga sitwaga ewedde nga olwo ffena tuddukira magere magere mu ddakiika 2
mbakuba president koronali gategeti yanze banenga nabakutemu alright omulonji lwaki temwakunganira ku kibuye kale mutugamba tubadde ekibuye bamutuddusizaako so ebigambo byange oluusi ebisinga bakulembeze bannange naye nga nze mbagambye ebigambo buli omu ayagala constituency weginyweza bugemaze naye nze mbagambye wasente ejesinga mulekeraawo nammwe okutuseringa ddame n'oyomba ne nabbanja oyambadde wooti Museveni yennyini yagamba naleeta muvubi kati nabbanja wowe oyagala gavumenti eno ogwa nabbanja kwizi nabbanja nze kasi nanjagala gavumenti ego nabbanja tayinaawo era saagala kulimba bw'otunuulira piraasi ze kugambe oli wa mupiira okumanya mupiira tutunuulira era bw'ogenda ebuwarabu mba mwasamba wano nabo basobola bagamba akasedde kasaati namba 10 mulimu akasamba eddakiika 3 nefuna akawarwedi manya yero n'akawondi n'agenda ewa kipa naawe abantu nga bana yero definitely eddako kibarwedi oba leeku bakolako service olwo omuwarabu akomasa kati naffe tulina oku identify mu NRM mu baani abalina omupiira abenkizo tulina okutunuulira oba balina era okutunuulibwa ye ekyokubiri nsonga ki gye tusobola okukwatako nga Museveni tagirinaako pula mugambye ey'ebbula y'emirimu genda olabe wano abaana entebe abagenda manakadala yafuuka linnya buli lunaku abaana abawala oyinza n'okugamba nti mu Uganda mutula abaana abawala munaawasa abaana abalungi abalabika obulungi nabage kati ebbula y'emirimu engabana y'emirimu mu mawanga era kyova olaba nti mwe mutuyambe fe abamu tebakyatuyita ku zi TV kubanga ebigambo byaffe bya busagu ogenda olaba nga bayise naye nga bwe bayise abitagaliramu naye nga opposition abo baagala nyo kubanga nze nkugambye Museveni kyatayinaako magezi ebbula ly'emirimu kyatayinaako magezi takyasobola controllinga security kuwanga abantu mulimu intimidation gokukanga ajja kunkwata ekyo dictator akikozesa nnyo okuteeka emundu okuteeka zidroni ezo n'emmotoka kanga baana bakwate abaana okutwala mu court martial kati no gyosanga nga waliwo bannaffe aba opposition ajja n'agamba nti Kyagulanyi talina kye yakoze nze mbadde mu opposition all my life kyenkana luli batuteekanga ku polisi ng'ogyeko Besigye teri muntu wa bulijjo foot soldier yatwalibwako ku court martial nga bamakyeka teriyo campaign zonna president yamalanga okwewandiisa najje nakivuba oba nakubalaale ono bamukwatirawo teriyo campaign zembaddemu nabeera muzase mugerere nga ndiyanga sinatuuka naawe ne Ssebaga ne tutambula ne Ssebaana tutambudde ne Besigye gye baali batukutte nga twakwatira Kabalagala n'owulira kalooli neetulwa mu kamera nti Kyagulanyi talina kye yakoze teriyo bbanga lyonna lye mbadde mu Uganda abagabi b'obuyambi ne bagamba tusazeeko oba kiwulira kati omuntu ayogeraga twasi nagamba Kyagulanyi talina kye yakoze omanyi Museveni sente zayonona ku Kyagulanyi ng'atambuza ogatwasiwa abantu oli n'atunula nagamba nze nakola kiro gwe lwaki tokyekolera Kyagulanyi tagambanga nti nkutta abantu bonna mu jeekamuki naawe fuuka ekyo gwe nawe kwata ettundutundu noddeemu kubanga opposition ebeerawo nsonga z'abantu abantu be balina hope mu Kyagulanyi mwe bakuluzingako hope wesimbawo kuba president wesimbawo kuba kansala 5 wesimbawo kuba MP nebigaana kiriza omulembe guba mulembe n'owekitiibwa nabbi wa Muhammad sallallahu weyavaawo yalekawo baswahaba ate obusiraamu bwalutuuseeko nabbi yatuukako e Uganda baswahaba babeerawo ne baweereza kalinga kati mwakola bye mwakola naye tutuuka wano ate mwefuula aba opposition mutunula mu kamera nga mufunayo omuntu atatwagala ng'abakyaza ng'ofuumuula nedda Kyagulanyi talina kye yakoze oyagala ayera enzija omusajja obulamu bwe yabuwaayo olwava mu bwa president ne bamuggyako n'omukozi n'amatooke go gonna emmere yonna ne bagitema ne bagitwala nga talina nakyali ne bagenda mu sitowa n'akawunga ne bakamuggyako n'atandika kulya mikoola ne famire ye kati gwogamba kyali kibaddewo awaka ekisenge kyonna ne kyebulungulwa magye nkugambe baayingira mu sitowa ne bajjayo emmere amatooke ge gonna ne bagatema ne bagatika ku loole nga talina wakakyalya okumala emyezi ebiri ne mukyalo bali abo niwe oba olina omukwano ogukugwako Kyagulanyi n'asigala ne kakugwa
bw'ogamba talina kyakoze. Iyo nsonga kifuli mu kuzimba zino eza struggle buli kimu ng'okyogeranga buli kyogera. Kyokka lwekyo nze ngenda ne mpulirawo ne mpulira nga oliwo ne nga nti kampumula waka. So mbeegayiridde temuddamu kutandika kulanga ku social media badeployinze entebe yonna bakoze bwe bati tetutuukiriza bigendererwa byaffe. Okay Haji, nga tukyatambulira nga tukyetoloolerawo ku ddembe ly'obuntu tutunuulidde okusinga okuwambibwa nti mu mambuka bawambayo mu western bawambayo naye okusingira ddala alipoota ezo zijjira ddala naddala ku baana ba Buganda oba wano mu central owaseze okuba nga wawambibwa mu division y'Amakindye gy'otwala oba gy'okulembera Haji. Tuyina tewali complain zonna zivaayo ku bantu bawambibwa oba bakizikisa. Abantu bangi omukuba Olivia bawambibwa ava Bukasa era bwe luvannyuma lwa mwezi mwenda lwendaba mu Uganda wanyuma mwana ali myaka nga mwenda kati emyaka esatu n'olaba oli n'abeera mu parliament Mulyanyama n'abazadde mutuuma abaana bammwe otuuma ki omwana wadde lyabuwa oba lirina ennono mu mawanga gammwe Nyamatama era asigala Nyamatama kakati n'ovaawo wano ku Boston era juzi honalebo baagala yankubidde nga baagala okukyala waliwo omuvubuka oba ye Isima baamutwala nga ne campaigns tezinnaba nakati famire ye eryeyaho era baayisindika n'omuntu n'ayagala okutwala ekibanja kyabwe. So abantu bangi nze kambabuulire abantu bangi waliwo omusajja campaign yawo ezakyagulanyi nga zitandika yabeeranga ng'ava Najja Nankumbi paka Kibuye nakutte ekifaananyi kyakya namulabako tomusangako ne president bwakeera ku makya nga tetumulabako nakatazuuka amusangako nga buli nnaku muwaayo ku ssente nakati nali simanyi baganda be ensobi gye nakola simudabanga abantu bangi abali mu bitundu era nga weyagadde abantu bangi kubanga ffe tumanyiddwa abo Olivia be tumanyiza naye abaana bangi baanyigibwa abaana bangi bakyanyigibwa. So n'olwekyo omuntu wabeera mu parliament n'abeera ku Nabbanja we yankwata obutundu n'abeera ku n'olawulira omuntu kyofa abo be mpulira ddala obutundu tunoonye ensonga tuze mu myezi 6 leka nkubuulira ekyakyusa Sudan kati kankutandike wasoma history revolution ye France yava ku ngano mugaati eki winya Sudan ngano kubanga engano Egypt ngano na apple kati yo kubanga yimwe Museveni kyakola yasonga n'atugirayo ebintu ebitugatta ono alima kino n'alima kino kati gwe olina okunoonya ensonga ebagitta ono alima vanira alima bummonde ono atunda kasimu tetumanyi na kumanya tetuyita ito dinti omuntu alina n'ogenda mu ddwaliro lya bwereere tetuyita ito dinti enzikiza erina okuva mu nsi tetuyita ito byokulaba nga tulina insurance tetuyina gw'onaagamba school fees oyo agenda mu ssomero lya bbeeyi gw'onoonya kumenya ezo ensonga tebagatta oyo agenda mu malwaliro kati ensonga etugatta bavubuka bula lyami oyo asomye n'atasomye ate mulina n'ensonga gye mugayalira n'okuba mu buyinza abantu bakimanyi makulu buli we muli mu buyinza networking tetambula kyova olaba nti mu America bano bamalamu emyaka 10 ne bafuluma nabo ne bajja mu kikuubo ne bazireeta tiimu endala n'eyingira. That's how you are networking. Kyova olaba tugenda ne tufiirwa abantu ne bajja bangi ewa Kiseka oba ku Nabugabo nga bonna balina mmotoka zino zikulado zipajero tiziri mu buyinza ekulika alina namba mmyufu ateza kuli ekulika akola mu Bank of Uganda. So n'olwekyo nze ngamba nnyo abantu okukyejinga obuyinza nga busifutinga kiyamba ebitundu okula. Ekyogamba nti kati sipiika eteeso gundi tebalina nkulaakulana oba ne luli yali Kadaga n'ateekawo ekidyeri ekitegeere bwekyotegeeza nti Kyagulanyi nga yafunye obwa pulezidenti Gomba ono twasi gy'ava yagendayo bugenzi kulwatwala ttaka tewakulaakulana. So ekireese obuyinza kukyusa bukulembeze buli kitundu kikwe. Kyova olaba Buganda yo yasala amagezi kabaka tabaako na kika kiba kya nnyina nawe musobola okuvaamu kabaka. Kyova olaba eyo entebe Namulondo yali wa butiko naffe ne tubeerako ne kabaka n'abengeri bajja kufuna omukisa n'ab'embogo n'abaaki kati ffe twakifuula ennono nti oba pulezidenti bulina baakamango. So mbasaba ku nsonga eyo tusooke tutuule manyi fe abamu tunyoma naye nze buli kyenjogera kiba kyakikulu tusooke tutuule tufune ensonga